قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baganda bafemwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza ku programu yaffe ya da'wa kyusemu mu kaseera naye ng'ebiseera byebyo ebadde tandika ku ssaawa 12 ate tugisiseeko ku ssaawa 11 n'eddakiika eziguddemu, naye alhamdulillah programu yaffe ejja kusigala ng'etambula nga bulijjo. Mukadde waffe amaze okutuuka mu studio zaffe tereera nga bw'oteekateeka okusiibuluka nga ne omusomo gwaffe gugenda mu maaso. Omutesitesi era omwanjuzi ne muganda wa Alhaji Abdul Karim Kalisa abatuusaako programu eno ya da'wa. Mukama waffe mukadde waffe amaze okuyingira, tugenda butereevu ku musomo gwaffe gwegenda okusooka okumala okubanjulira mu bufunze, n'oluvannyuma tugende mu maaso n'omusomo gwaffe. Si mulala ali mu studio zaffe ye Dr. Yahya Rashid Semudu. Sebo tolera ku bantu baffe salaamu mukadde waffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe amaze okutuuka nga nabategeezaako Ramadan nga etandika. Mukadde waffe yakkiriza kubeera naffe mu Ramadan throughout, era ku TV mulaba nnyo olw'ebiseera bye yatuwa mu Ramadan. Atera nnyo okubeera ebweru, bamwetaaga. Namibia baali bamwagala naye nakkiriza n'abeera naffe tusobole okutambuza emisomo gino egya Ramadan, tusobole okutambuza emirimu gyaffe obulungi, kubanga Sheikh ekyo saakubuulira luli naliko Kinshasa myezi nga 6 emabega, naye omukulembeze w'e Namibia akulembera abasiramu b'e Namibia yaŋŋamba nti gwe omusaale okulaba nti gwe obatwala e Madina e Saudi Arabia basome. Kakati seba abantu bakulinamu obwesige, obanga ate wakkiriza osigale naffe neeri nga gwe mpajiruwaga bayimiriddeko, naye kyewakola obasomesezza obatute e Madina basomye. Barakallahu fek, tokomye kufefeka mu Uganda wabula n'abantu bafa b'ebweru Sheikh bafaako, tukwebaza nnyo mukadde waffe. So ali naffe olwaleero mukadde waffe Dokita agenda kutusomesa ku tarawih, salatu tarawih. Banga omanye kuyimirira ekiro, bamashekhe bano boogedde ekigambo ky'okuyimirira ekiro, tuyimirira ekiro, naye olwaleero Sheikh ayagadde atusomeseeko ku salatu tarawih, era sijja bamalira biseera. Mukadde waffe Doktor, tutandika omusomo gwaffe ku tarawih. Tafaddali ya Sheikh. Sheikh nga bwajja mbajjukiza nti NBS yabateereddewo programs. Sheikh nga tanajja yateereddewo programs zaffe kumakya mu biseera bya ddaaku ku ssaawa 11 kutuusiza ddala ku ssaawa 12. Akaseera ako kakozese bamashekhe ab'enjawulo basomesa. Tulina okufisaayo ebiseera byaffe okulaba nti bwe tuba tugenda mu maaso n'eddaaku teweerabira kuteekako NBS okusobola okufuna emisomo egy'enjawulo okuva mu bakadde baffe. N'olw'ensonga eyo nga maze bategeeza kalanga wako mukadde waffe Doktor, olwaleero twagala bakadde baffe baganda baffe twejjukanye ku salatu tarawih. Tafaddali ya Doktor. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mpozi abatulaba oba abagoberezi ba programu eno tubebaza era okuddamu okubeera naffe, ng'era bwe tuteekeddwa okubeera ntwebaza baganda baffe aba TV eno abafaayo nnyo okubeera nti programu eno egenderera. Olwaleero tugenda kusoma ku salatu ya tarawih, oba abamu mpozi mu Luganda twagigandawaza tutya? Tarawiya. Kakati alhamdulillahi rabbil alamin, ekisookera ddala bwe tusinkana bwe tuti ng'ate tuli balamu tukyasobola okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, nate tuba tuteekeddwa okubeera ntuddamu okumwebaza. Naye olwaleero bwe tutunuulira ennaku nga leero 17
kitulagira ddala speed Ramadan kwaddukira era ne kituwa okwekanga omuntu n'ogamba nti bwe mba mbadde mugayave mabega kanyongeremu ku maanyi ennaku zandibanga zingendako nandibanga la samahallah Allah akiise wala bw'oba tofuddeyo oyinza okugamba nti oyinza okubeera ng'oyingira mu kikolimo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba nti abantu abo Ramadani basangawo n'agenda nga tebasonyibwa amakulu nti tebakoze bintu bibasaaniza kubeera nti bagwana okusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Salatu ya tarawih gye tugenda okwogerako tugenda gyogerako nga emu ku swala eza sunna naye nga tetunnagituukako tutunuulira ibaada zino kuba omuntu oyinza okwebuuza n'ogamba nti nze mba nsadde nsiibye ate tarawiya yaaki naye ndowooza okutegeera ekyo nga bwe twakyogerako kemabega nti kwali kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti yateerawo emirimu gye tusobola okuvuganya najjo tuvuganya abawangaala nga emyaka emingi. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala mu kisa kye kwe kubeera nti teri ibaada gye yateekawo okujjako nga yagiteekako ibaada eya sunna ng'ekigendera mu ibaada eya sunna kwe kubeera nti faradhi eri Allah subhanahu wa ta'ala gye yakulaalikako oba oliawo oyinza obutasobola gituukiriza mu bujjuvu bwayo eyandibadde asigaza ebbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala mu kutuukiriza empaji ofaradhi eyo Allah gye yakulaalikako Allah n'akuteerawo sunna ebeere ng'ezibikira ebituli era ng'ekyo bannange abatulaba abagobera program tekiri ku swala yokka wabula tukitandikira ddala ku mpaji z'obusiraamu zonna ng'oggyeko mpozi shahada yo gye batongerako niyo omuntu okuva okkiriza nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah okkiriza nti katonda ali omu ne muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu era mbaka we empaji ezisigadde ennya zonna buli mpaji Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekako sunna ez'okugijjuuliriza bwe tutandikira ku eswala gye tuba tusembyayo kuba gye tuliko kale tutandikire kusiiba Allah subhanahu wa ta'ala n'osiiba Ramadani n'akuteerawo 6 min Shawwal ennaku omukaaga ez'omwezi oguddako ze bayita sittati ate nakyo kitabeera kya bwereere nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atutegeeza n'agamba nti man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahar nti omuntu asiiba omwezi gwa Ramadan namala n'agoberezaako ennaku 6 zokka mu mwezi oguddako ogwa Shawwali Allah amuwempeera ng'asiibye omwaka omulamba. Kakati okusiiba kwa sunna ne kubeera nga kweko okugoberera Ramadan n'ogattako okulala okwa Mande n'ogattako okwolwokuna okwa Mande nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe bamubuuza n'agamba nti lwe lunaku lwe yazaalibwa ne bamubuuza ku lwokuna n'agamba nti lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwasitula emirimu lwe gisitula emirungi okwanjibwa egya wiiki okwanjibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti kale mba neegomba emirimu gyange gyanjibwe wa Allah subhanahu wa ta'ala nga nasiibye newabeerawo n'okusiiba okwa Ashura olunaku olw'ekumi mu mwezi gwa Muharramu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza olunaku Allah lwe yataasizaako nabbi Musa nti omuntu alusiiba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ga mwaka mulamba. Ne tuba ne Arafa bw'olusiiba olunaku olw'omwenda mu nnaku za Hijja z'omwezi gwa Dhulhijja Allah n'akusonyiwa amazambi ga myaka 2 bwe bityo kwegaana bigenderera ezo ne zibeera nga zimu ku sunna z'okusiiba kwoyinza n'okugatta ennaku 3 eza buli mwezi 12 13 ne 13 14 ne 15 eza buli mwezi eziyitibwa ennaku enjeru. Kale ezo ne zibeera sunna ezigoberera okusiiba kwa Ramadani nga wabaawo eddibu lyonna oba ekitajjudde Allah n'atusaasirira omwo mu sunna. Kati bwe tuva kusiiba ne tuzzaako zaka nebeera ng'emanyiddwa omutemo ogutoolebwa mu maali okusinziira ku bulombolombo obumanyiddwa mu sharia naye era nayo zaka Allah subhanahu wa ta'ala yagigoberezaako saddaaka nga zaka emanyiddwa emaali gyetoolebwamu emanyiddwa ekigero naye ate saddaaka Allah n'agita nga wonna w'osaddaakira Allah akuwa empeera ne kibeera ng'ekyo nakyo kigoberera empaji eri eya zaka. Empaji eya hijja nayo Allah subhanahu wa ta'ala n'agigoberezaako umra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti alhajju ila alhajji wal umra ila al umra mukaffiratu lima bainahuma. Hijja bw'ogikola n'ogoberezaako hijja endala ey'okubiri eba ya sunna ne umra n'ogikola n'ogoberezaako umra Allah akusangulako amazambi agali wakati awo. Ate nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi endala n'atugamba nti hijja ne umra bisangulawo amazambi n'obwavu
ku muntu mpozi nga omuvubo bwe gusangulawo obutalavu ku kyuma. Kale eyo nayo nebeera nga sunna ebeera egoberera hijja. Empagi endala esembayo nga era gwe musomo gwaffe ogw'olwaleero ye swala. Ne swala Allah subhanahu wa ta'ala yegitulalikako eswala. Mujjukire nti mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kutukwatibwa ekisa eswala zaali zatulalikibwako nga zina kubeera 50 ekiro n'olunaku. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinnyisibwa mu ggulu n'abeera nti yegayirira ng'asaasira ekibiina kye okubeera nti nno kiyinza okukaluubirirwa nekitatuukiriza, n'asaba Allah azikendeeze. Allah n'atukendereza ne zifuuka 5 mu ndabika naye ng'ate mu mpeera ziri 50. Kale nekibeera nti eswala nayo ng'empagi ziri endala bwe tuzoogeddeko naye yina sunna ezigoberera ne zibeera nga zijjuza ddala eswala amalibu agaba gayinza okubeera mu swala eyo. Sunna kakati mu sunna ezo tugenda kwogerako sunna nga 4 ng'eyokuna kubeera tarawih. Sunna esooka zisunna zetumanyi nga sunanu rawatib, sunna ezigoberera eswala zino eza bulijjo. Era ezo nga ziriko Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusuubiza ejjana singa omuntu obeera nga ozinywereddeko n'osaala eswala zino 5 n'ozigoberezaako sunna ezo eza buli lunaku nga nazo sunna 12 kwe kubeera nti nno osaalayo eraka 2 nga tonnasaala swala ya subuhi, n'osaalayo eraka 4 nga tonnasaala dhuhuri, n'osaalayo eraka 2 ng'omaze dhuhuri, n'osaalayo eraka 2 ng'omaze swala ya magaribi, n'osaalayo n'eraka 2 ng'omaze swala ya isha. Ezo sunanu rawatibu eraka 12 ezigoberera eswala zino eza bulijjo. Nebeera nga ogwo muteeko gumu ku muteeko gwa sunna ezigoberera empagi ey'eswala. Omuteeko ogwokubiri mwe muli duha, nayo nga ezeraka 2 ezisaalibwa ng'enjuba emaze okuvaayo, okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza asobola okugikwatirayo nga bwe yatugamba nti araaitum mulaba mutya in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama, singa Katonda aba akutte ekiro olubeerera afudde asigazaawo kiro kyokka nga kyalubeerera, n'agamba nti man ya'tikum bidhiya, ani ayinza okubeera nti abaleeterako ku kitangaala mubeere nti obudde bukya mukole emirimu gyammwe mweyagale mwetaaye. N'agamba era mu mbeera y'emu n'agamba nti araaitum ate mulaba mutya in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyama, singa emisana Allah gw'aba asazeewo okuteekawo nga emisana gwalubeerera paka ku lunaku lw'enkomerero, man ya'tikum bilailin taskununa fihi, ani ayinza obbaleetera ekiro mwe musobola okuwummulira, taliyo okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwaki bw'aba tusaasidde n'abukeesa enjuba nevaayo watali keerewa, tuba tusaana okumwebaza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava atuteerawo eswala eyo gye bayita duha. Abu Huraira radiyallahu anhu n'ajogera ku bintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yamulaamira, n'agamba nti awsani khalili bithalathi usikum biha, nti owomukwano Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yannaamira ebintu 3 nange mbibalaamira. N'agamba ekisooka n'agamba nti siyamu 3 ayami min kulli shahr, kwe kusiiba ennaku 3 mu buli mwezi, zeziri ennaku ze nayogeddeko nga twogera ku sunna z'okusiiba olw'13, 14 ne 15. N'agamba nti warakaatayi dhuha, n'okusaala eraka 2 nga dhuha ng'emusana enjuba emaze okuvaayo. N'agamba nti wa an utira qabla an arqud, n'okubeera nti nno nsaala eraka za witiri nga sinnabeera nga neebaka. Kale nekibeera nga eyo ye sunna gye twogeddeko wano, sunna ey'okubiri nayo ye sunna eya dhuha. Sunna endala nga nayo egoberera ebyo ye sunna eya salatu layiri, eswala esaalibwa ekiro. Osobola ogiyita salatu layiri, osobola okugiyita qiyamu layiri.